Well omlungi Alex Spark TV oliotya once again kansoli bulungi munango nkola ya dalo bulungi obutagambi kabosala ono gaba nti omanyi Lucky Wealth munange n'olwalero ndina ye ngabo kuba mu studio nina Peace Lalisa sasa okulaba akaye lindako akayimba keka kukakanyinza wakato kansijukiza bingi ako sorry Musanyo wakuseka I thought ade kuzabanira strava dakaba pesa muza kuba fans regardless tugenda tandikira wenyine abalungi abali ku Spark TV mbalamusizaako mwenna mulinyala mukama waffe Yesu banange mwebale kubeerayo mwebale kutulaba mwebale kutwagala amanya gange yenze Peace Lalisa era nga ndi musanyufu nnyo okuba nti ndi wano olunaku olwaleero saasirako bannaffe mwenna bafunye ebizibu ebyenjawulo abantu bafa mu kiteeza batufuddeko bannange kitalo nnyo ddala omwami ankota amala emirundi bambi yatuvudde ku maaso naye tusaba famire ye mukama ayongere okubagumya namwe n'abalina ebizibu ebyenjawulo abalwadde tusaba mukama ayongere okubeera nti abasuusa ate abalamu twebaza mukama nti naffe gye tuli bulungi sanyuse okubeerako wano nnyabo ne Lucky nange zasizo sanyuka wena uliza akayimba ako I actually felt like nayina ebibuuzo bingi kenyini ketuyingide nako nayina ebibuuzo bingi neŋŋamba directed katandika na true story naye and I was like oba Peace Lalisa atulimba tandikirawo ova ku kyo kuyimba akakayimba era because kali emotion tukirize tuganira. Yes it is olw'ensonga nti abantu abasinga byebintu ebimu bye tuyitamu kyemmanyi naye baali bakumenye ku mutima nange bano bagumenya yennaku gye mulaba ennuma era akayimba ko bagamba balowooza bituufu olw'ensonga nakayimbisa emotions ate abantu bangi bakaagadde olw'ensonga byebintu ebimu bye tuyitamu bulamu obwa bulijjo naye nga kyekyo bagumenya but regardless obulamu buba bulina okugenda mu maaso ebyaddala kubanga gye nasookera si gyendi batumenya bulijjo bamanyi batabani ba Falaawo akayimba ako nedda sinze nakawandika naye ndowooza just it was a coincidence situation zakwataganamu awo but it was written by omukulu Ronald Mayinja nalo kuba nti bye tuyitamu bulamu bwa bulijjo abantu bakabalukambinga bulungi nnyo era njagala twala omukisa guno okwebaza abaana ba TikTok banange bakaagadde nga mukaabye mulina amaziga naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bwe bulamu bwe tuyitamu batumenya bulijjo. Okay, Peace Lalisa atandika D music watandikirako your hit? Yes, 2019 but before that I was a backup artist mu Golden Band ya Papa Misa Kisemakula before they split 2018 kati onendukola mu 2019 that was my first release. Bweba first release yo oyingirira mu hit audience ko kamenze kibulikika kitya nga wakatandika atoli mu mizira ulululu tejja kuwonza mulo asinyo naye njagala kwebaza mukama nti si buli omuntu atandika bwatyo sinaba kutuuka gyendaga naye at least wendi wawe suubi. I know. Yes, ate kisobola kunzijjako nnyo olw'ensonga sinze mba nsoose ate sinze ensembi eyo so oba olina kubeera hambo n'omanya nti kizze n'omulala ajja kujja n'omulala ajja kujja just have to stay focused and humble. Era kyewuunyisa kubanga abayimbi abasinga bagamba wewe obudde eba process naye katugwe wamenya you broke the process. Si nnyo sinatuuka naye neebaza Katonda kyakayimba bakaagala ate ne kati bakyakaagala. I know right. Yeah. Wali okozeko na Bitex? Yeah. Lwaki wamuleka? Naye nandeka twereka. Lwaki wamuleka? Olaba nnange kabalina okujjako buno muzeeyi kutumiddeko mukama wange naye kati anti Lucky olaba naawe I believe naawe wooli si we watandikira twalinga tusoma nga batubuuza oba yali people around batubuuza why do animals move from one place to another simanya to go for food and whatever greener pastures so if wemba navaayo naawe jolisi gye watandikira so obulamu babulina ogenda mu maaso olugendo lwange naye lwali lukomyawo naye nga njagala okumwebazawo nawe yantuusa mukama mulungi twakomaawo. Wakakola ne management maker?
first management yange yokka. Are you in any association buno budde? Right now zino zempulire za music whatever. Ekibiina kyonna oba kale nga bwegamba nti Golden Band ng'egyo soso kwogerako. No, I'm a solo artist right now. Wetaaga okyayetaaga okubeera weka? Neetaaga okubeera nzekka. Lwaki? Oyina empisa embi? Me? Not really. Okay. Obadde ngamba nina oba ombuuza? Mbuuziza. Olina empisa embi? Nedda sirina. Okay. Because in most cases aba artists abasinga feeling anti maybe bajja kubeera undermined oba tebajja kutwalibwa seriously and it's like why kansale wumbeere nzekka olw'olusinga demands nga nnyingi. Sina buzibu kuba n'omuntu era ssaawa zino nyina omuntu gwe nkola naye anyambako. Naye nti sinti ndi mu certain group. No, I'm a solo artist. Era omuntu aba njagala anfuna nga nze nga peace. Okay. Relationship yo ne gundi nani? Relationship yo n'omuyimbi gwe wafulumya. Okay, n'omuyimbi gwe wafulumya naye recently oluyimba. Eri etya? Omuyimbi Serena? Do you mind mwogere? Serena Bata? Yes, Serena, talina buzibu. We talk. She's my friend. In case of anything, ankubira kasimu tugamba waayi waliwo kino waayi kino. Tetulina buzibu. She's my friend. Temulina buzibu yadde. Okay. Buzibu ki bw'osanze music industry? Music industry, just like any other business, bannange challenges z'omwe ziri. Ekisookera ddala yeetaaga bugumiikiriza. Togenda kuva eri ogambe nti nze mwaka gumu njagala hit. Bw'obeera oli ku mwango bw'oba oli ku mwango omuyimbi omupya ng'owulira ozerera enkyoyagala hit. Nkuwa amagezi try some other business kuba wano bitaga bugumiikiriza. Bwojja kuggwamu amaanyi naye bwojja nga oyimidde ku passion nga kiro kitunulya luvannyuma osobola kuteekamu kwagala nga bw'olinda Katonda wakkiririza. Naye bwojja nga oli ku bwangu weetaaga kuba bugumiikiriza like okubeera ng'oli mwetowaze. Nga bw'oli munange bwekiri bagambe ne Katonda bannange teweerabira Katonda. Don't try anything else, trust God's timing. Wali ofunyeeko ekintu kyonna ku lw'obulungi oli mukazi mulungi, do you agree? Maybe. You are. Here you go. Oh really? You're not beautiful? I am. Wali ofunyeeko ekintu kyonna ku lw'obulungi bwo ng'ogamba nti if it is not this beauty wala isandibadde wano? Kubanga ni mukazi mulungi nga ogambye. Nange kyengamba ninga naye ngachi kyama kyange nga ndabika ndi mulungi olaba tuuse wano. Nakyo tekikola kiba kisa kya Katonda. Nze nkuyise lwakuba nti olina music mulungi naye kati akakalala fani wayagala kutegeera nno. Waliwo emu wetuyitayo nga simaanyi gaffe si magezi gaffe ne waliwo kyolaba nti okiyiseeko lwa kisa kya Katonda. Kubanga osobola ng'oli mulungi ng'oyimba nnyonnyo oba ng'olina ssente nnyingi still ne bigaana. Awamu tuyitawo si lwa maanyi gaffe naye lwa kisa kya Katonda. So sijja kwewaana nti kubanga ndi mulungi oba nga ndi biki abadde Katonda. Nandirowoozeza nti eyo hit yeetaagako hit endala currently. Olowooza nti okuta Abitex oba nakuta kino engeri kikuaffectinzeemu somewhere? Somehow somewhere nfunyemu setback kuba kati kuva itwayawukaniriza myaka giringa ebiri mbadde sikola music. Kubanga obeera olina okusooka okwesettinga otuleka ewaka obeerako byotereza nga gogambe naye kati nzizeemu nti omanyi nze ndi mulokole. Bayibuli egamba nti waliwo essuubi eri omutego gwatemebwa nti guliddemu ne guloka nate. So mba nafunamu setback tuula ewaka nezzaamu amaanyi ne ngamba kati tandise ntya nzizeemu ntya mu bantu nyimuse ntya si byakupapira kubanga it was a lot going on. Bingi byabeerawo bingi byayogerwa kati nga neetagga to first heal. Kati naye kati ndi mu studio eraga I am promising better music. Ekiri mu studio kikambwe video mpya era mbadde manyi nzija nayo leero naye kinkoze obinga te bakyakalaringa bakyatereezaamu katono. It is a very beautiful song, you're going to love it. Situdde bambi ndi mu kukola okulaba nga abantu abanjagadde ate mbawaayo akalala ate ndeme kubeera ku kamu tunaabeera kwako. Akayimba ako amawulire then nakayimba kewakuba ne Serena Bata ne zirimu styles ezimu nyimba zo behind ezemabega osuubira obutakyusaako any style kozi
mpulira nga hits ozifunidde awo kati eri tukusuubira okyusaako nsuubira okukyusaako reason being I'm an artist omuyimbi omulungi yenna asobola okubeera nga ali versatile kati mba nsabinze no audience nsobola okusavinyako nekunda ndaba ate bo bagenda kuconsuminga batya ekyo kyembeera mbawadde bwe banakigaana nga niddirayo wali naye banakiwelcominga nagalamba kuba left right and center I want to serve like a wider audience. Ogambye oli kati oli omu and you actually comfortable. Yeah. Waletanenzeko any because I feel like oli mukazi oyimba. Yeah, yimbira. Kati oyimba groups can come for you. Nibajja okukunona. Waletanenzeko any opportunity nogamba nedda. Nabataninga down. Bajja naye nga mpulira siri in position ekola nabo nga sikyasobola. I really want to go solo. Kangezeeko nze kandabe ate mukama kyana. Oli anga sente olina. Sibya sente naye groups nzibaddemu uko nempulira nga nedda. Okay. Kanono kali a bit logic. Yeah. Just imagine a trainee y'amasanyalaze eri mu kutambula. Nyabo. Ulira trainee y'amasanyalaze etambula. Empewo efuuwedda mabega yeefuuwedda mu maaso. You think omuka guba gugenda wa mudda wa? Empewo efuuwedda mabega train edda mu maaso. Omuka guba gudda wa? Nange mukama Katonda. Oh my God, omuka gudda wa? Gudda gye gwagala ekyo tukiveeko. Nedda nkwade chance eyokubiri yokoolwa obudde ekyo sigenda kiddamu gudda gye gwagala kubanga bannange gudda gye gwagala gudda gye gwagala ebyaddala train ey'amazanyazi tebanamukka kitegeeza tewali mukka awo era tewali nange bwe kirowoozezzaako temuyinza baawo nga gwagala woli next Lalisa ate ngongera kumvuga musipiki olwaye mbadde njagala bamukaka babikakana lake wange era tukakkana mbadde njagala kukakkanamu naye gudda gye gwagala kitegeeza ogulabye teguliiwo okay singa obadde kimuli singa obadde kibala wandibadde kibala ki andibadde kibala ki nange singa mbadde kibala nandibadde kibala ki ng'omukazi ng'omukyala nandibadde watermelon. I'd be a watermelon. Lwaki watermelon? Ewooma. Just that? Eyoga? Yeah. Okay. Njagala nnyo nze. Okay, omanyi olowooza nti gavumenti ya Uganda ekoze kimala for your music like ku ati wamwe? Tennaba naye ate kyempulira nti etulowoozaako kyesimanyi bwe bannaffe abatukiikirira bakyali ku mulamu banedda naye okusinziira ku byetuwulira era bike tulowoozaako bulowooza naye okusinziira ku nsi endala n'amawanga amalala bo batuliko mu maasoko tukyali mabega ekitegeeza tennaba kukola kimala okulaba nga naffe tutukagana n'omutindo ng'ensi ze twegomba. Abatukiikirira ki kyotegeeza? Abatukiikirira mu gundi ezo endala eziizo ebibiina bye tuwulira ese UMA and whatever federation. Federation owulira ddala nga tebakoze kimala? Si bwe ŋŋambye naye ndowooza ensonga era bakyazituusa munnange tomanya naye nga gavumenti nga yo erina okwongera okukirowoozaako ennyo ndabe engeri gyeyambamu omuyimbi amawanga amalala gonna agasinga basapootinga omuyimbi kubanga nabo bamufunamu naye abawandooza baagala kujjamu bujja ate nga tebakola ki nga tebongeramu naye nga naffe twagala tubeere nga tusobola okukompitinga n'ago amawanga amalala n'ezo ensi endala. Oli mwana wa buwala bwe mugenda ku stage okuperforminga sometimes abayimbi beekoze ebintu amanyi abafans beekoze babakola ebintu oli baddeko insulted by a fan at any cost? Yeah, I was. Yakola ki? Oba yaleetaka oba kati stage oba yali ya wansi I was dressed in a short skirt bwekati n'asembera ddala bwati nga yagala kuliyingiza butuufu neŋŋamba naye abantu bano oba kiki kata nno mujja oli neŋŋaka n'asembera bwati nga kasikaati kampewe kati nga yagala kuliyingiza bwati nga nnyimiridde ennyimba ye najja alingize bwati
I stepped back nenga kanenfuge mu college. Wali oyagala kumula yali ayagala kulabako kuki byayagala. Abiraba bulijje wabo. I have a feeling nti wali obo yamadde bubi. Not really. Ndi wadde mbokamula kantu kankenjagala. Kusaba kaba akampa emirembe. Kitegeza yitaba wadde. Ate mbasambadde byokufunzira bawendaze kuba embeera ku mikolo mbeera mu gomesi. Okay. Performing era nyambala ekijjamu ekyo kyemba ngenza okukola. All right. Ye Peace Lalisa manyi nti ebimu ku byo byembadde mwetaaga okumumanyako obitegedde omukwano Alex Park TV. Naye olw'obudde tugenda tulekeraawo mu bibuuzo biri mu kimu tujja muzza n'olunaku olulala to making sure nti atubulira abimaleyo. Olina akatalekeka mukwano manga. Akatalekeka bannange mbadde mbasaba abalungi abandaba mwongere okusubscribe ku channel yange Peace Lalisa Uganda, ku TikTok yenze Peace Lalisa, ku Facebook yenze Peace Lalisa. Olimba olupya lujja mbasaba obuwagizi bwammwe muyongere okunjagala n'okumpagira. Jjajja wange omulungi kutumiddeko era nkwagala nnyo. Namwe n'abadde batulaba bannange mwebale kubeerako mwebale kunjagala. Thank you so very much. Prime Minister mangu kano mpuliranga nkalowoozezaako. Prime Minister wa Uganda. Tomumanyi? Era mutumiddeko. Yani kutumiddeko mukwano Prime Minister mumanyi era mutumiddeko just yokatuse mweraba. Prime Minister nkutumidde era nkwagala nnyo. Good night. Olwobudde Peace Lalisa katumuleke awo kubanga agabya mumanyi. Kanyera omukwano omulungi akozeko makeup wange bamuyita Fina Makeup ngagamba lilocated awo ku Plaza Room Street bila level number room F21 namba esimu 0755141235 era nga nze gwolengera ku screen yo mbadde ne Peace Lalisa omuwereza omunange omukakamu omulungi akufaako era afaayo buli wobeera ku Spark TV tulabagana olunaku orange nga ne celebu omulala nga tali mataala mu bibuuzo 21 nkwagala nnyo mukwano sula bulungi.